Maziga merere bamusanze mu buliri ng'afudde bannange mbiyina mu maaso awo mugenda kuba ate mubeerabirako Dr. Sefco kyakoze mukyala we Hezo bannange kyetaagisa nga nammwe era mukyerabiddeko fulufiga atabuse bubi nnyonyo shiba kalungi naye taluuzeeko Juli Muteesaasira muyina mu maaso awo mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba viidiyo no mugimpere like era nensaba gwe yenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News subscribinga era onyigende mu notification bell oli mwesiwanga byonna byemba nteekayo bannange Juli Muteesaasira ayongedde okulumya bannange ayongedde okulumya Susan Makula atya kati omulabe wano nate ateera tweyongereyo. Do you guys all know that she's famous? Do you? No. Her name is Julie Baringi. Yes. You Google it. She is a very, very well-known star in Uganda. But now you're in Canada. Right. A recording artist. She is too. And she can sing like a bird. So, I thought I'd tell you. Thank you. I can sing like a crow. Or as Rebecca said, I love it. Sometimes you're on stage or RP. So these are my new names. I changed my name because the name I had was, like I told you, my story was my ex's name. So I changed it. So the middle name is my wife's name. Oh, nice. And then Julia. Oh, that's awesome. Yeah. So when you Google, I think you could find, because when I changed my name, everyone knows because I was a celebrity back home. So when you put it in there, you'll see me still. Yeah, right. It never goes away. Right. Yeah. Ye bannange omusiyazi Juli Muteesaasira bannange ayongedde okweriisa enkuuli kyokka ate yo yenna akulaga nti ali mbulamu buli obweyagaza buli bwennyini bwe yali alootsa ng'akyali mu buto bwe bannange mitawaana myere bwe nkuzaako eno ew'omuwayifu n'omuhazibandi gaataaga ennaka agaliwo munnange omuhazibandi bannange ye Maziga ameera nti omuwayifu yeekyanze obuzibu bwavudde ku kimunnange yavuddeyo n'atunnyonnyola nti abantu baagala babategeere mu laafu yaabwe muno bajja mu inbox ye ne bamugamba beeriisa enkuuli mu inbox ye nga bamugamba singa ogeza n'okyawa omuhazibandi munnange tujja kutuusaako obuzibu kale bye biri mu sayidi ezeeri. Stop telling us what to do and what is not. Ya Rabbi. Amahe kiriwo? Nana kuba ku TikTok sikaddiira wano eno bannange. Mubbiri omwami naawe tomubuuzizaako omwami bannange omwami kaatunudde bw'atyo fukamira omubuuze bannange. Amahe kiriwo? Amahe kiriwo? And by the way omuntu bw'olaba nga kyenkoze tekikunyumidde ku live yange vaako. Bannange ng'ovaako. Gwe bw'obulya nga kyenkoze tekikunyumidde just oluggi lubeera luggule. Anti mpulirizaako nkugamba. Nedda. Leka nkugambe katono. Omukyala. Omukyala. Omanyi nti abantu Omanyi ekintu ekimu ekyakeera ne kituleeta wano ku TikTok si kubuulirirwa. Twajja kunyumirwa nga bwe nakeera ne ŋŋamba nti kanzije Saudi nkole. Ne ntuuka ne nga kanzigulewo TikTok app nnemenga kwebowanga. Tetwajja kubuulirirwa. Tetwajja kusomesebwa, twajja kufuna ssanyu happiness. So if at all something gives me headache, please, Mado, let me stop here. Please. Kati simanyi naye kino tukikomye wano eno.
byo banange ebintu bya laavu bizibu bano beekyawa bano bakatandika kwekwana bano omukwano gukaddiye bano banange kati era omuhusband abadde yeekyawa n'omuwife naye nga ye munange no Uncle P Palaso wali wona tolina ky'omugamba era bo olunaku olwaleero munange ne girlfriend we balugamba bo olunaku lubagendeddewe lutyo nga woolabaawo omukwano omuyitirivu nnyo guli ogw'ekimmemmete eno kwesitula eno kweweeka eno kuzannya mu ttepo kale munange dde olunaku lubagendedde bulungi nnyo ye ate Barbie Kyagulanyi naye nga naye agenda tulumisa omutwe mulowooza tako Paliani Skin Paliani Skin yatugamba nti ye bamuzaala kutulumya mitwe kati Barbie Kyagulanyi alina kyatugamba wano katukirabe abaasenga ku kibanja kino ngamba mmwe ababeera ku ape nalaba wiiki ng'eggwako nga nange siina kyenjogadde nzenna obereza kamera One Love Beach. Twaleseeyo ekipya ku menu yaffe. Eno pizza. Bagiyita beef pizza. Sembeza kamera. Eno pizza. Bagiyita Hawaiian pizza. Wabereza kamera. Neno nayo pizza. Vegetable pizza. Bulijjo muntawaanya nga muyina bye munsaba mbirezi sembeza eno goat's meat and rice jangu kyabalaga ebirala sembayo neeno kawunga ne goat's meat stew kuliko ne ka vegetable ab'emikwano byebyo nno munnange yakyabalumiza ddala emitwe kati ate munaye maaso wano ninaafa obusungu bumuluma ina bumutujja bumutugumbula bannange bugamba buno bwa obusungu bwalina singa akwatako kwaba abantu bayogerako simayina kumanya katubalabe tweyongereyo gavumenti etuyambe tuzimbira amalwaliro gavumenti etuyambe tuzimbira amasomero naye musobola okuŋŋaanya ssente ne muzimba ebikanisa. How stupid are you, including my parents and everybody? Chokola za sichawa sente mkanisa ya denem. Tusonda sente za Reverend agule motoka. Tusonda sente za Reverend agule chi. Koma nyoko. You have no schools. You have no hospitals. Temuri agasajja gali eyo bakazi bometebaina je bazalira abane bometebaina je basomera. Naye muri mukanisa muvuganya musonda. Hanti mulina okugula kanisa. Kakati nawulidde abemutunde basonda TV. Atenga TV ekubibwako obulango bugenda direct ewannannyini ewa bossi so sigwe nkumunye kamuje yagisonze radios ezabalokoleza TVs ezabalokoleza ziyitako obulango bwa MTN Pepsi Cola what whatsoever. That money goes to the directors of and it's not you, it's the pastors. Lubaga hospitals gets a lot of money. byebyo munange w'ennaku zino abantu banyiivu byansusa era obeerigirako kitono nnyo gaata amawulire ag'ennaka agaliwo munange ye mwana muwala ono gw'olaba olunaku lwaleero munange atuvudde ku maaso era nga wenjogerera kati ze mbuyaga ezikaze empewo munange abadde yafunamuko obulwadde era nga wogamba nti kisujjasujja kijja kukola kijja kumala kigere naye maama obulwadde bwo bwazze nga buli siriyasi ekibadde kisujja kikyo munange kati ge maziga era zembuyaga ezikaza kati empewo naye katongera okusaba omukama amusonyiwe byonna bambi ebyamusoba kate wenkuzaako ewa Dr. Sefuko naye kansooke neebuuze mbawalamwe Dr. Sefuko baakwana ne mukkiriza ddala ebintu byakola ba ex bemubeera mubiraba oba mubeera temumaze kubiraba kiki ekyo kyabawa ne mukkiriza ye nayanika omuwala asoose n'amwanjala obwereere bwe nayanjala owokubiri n'owokusatu nawe n'okkiriza maaso wano nina ka vidiyo ka Hezo abaddeko ennaku zino mukyala we naye bannange nga amwanjadde bulala amwanjadde okuva kagera akasooka paka kavidiyo akasemba naye bawalamu eki kibannange tuyiga omuntu kwati wajja okukwana tokkiriza mutunuulire kyamuli wamu ofaanana bubi toliiko mikisa olina okubeera bwebisiraani okuva wajja wange tolina nakyo ngasseeko buli live gyenkola bagitwala banaye temunkusira masimu musooke mulinge buli live gyenkola gwena mukadde nga bagitwala
buli gyenkola bagitwala akaunti zange zibanyingisa wonna wenna olina ebisiraani obubeere bannange obwo obubeere bandabulirawo neŋŋaana owulira naye kantu gwolina obubeere bw'ebisiraani omuntu nafiirwa contracts 5 kumukumu nalina contract ya VSI company insurance company mwagiraba nga bamba million 3 buli mwezi. My baby doesn't cheat. That's what I know about him. Asobola okukola ebirala byonna but he doesn't cheat. Cheats on a beautiful girl like me. If he cheats on me, gamusikaka gamatunga ngasalako. Ate omusajja wange abawala bamwekwanira bamwagala nnyo. Manyi babeerere ne bamuvuma ne bagamba mbwenu mbweki bamuvuma mbu talina mpisa msimanyi mbu he's not a man enough msimanyi biki naye mukwano mutero ne mumukwana kati leero wali atukubidde simu ku makya omuwala mbagambe kigambo kimu muve ku alien skin mwalabye omwana yafudde mu Nigeria nakati Nigeria ekyanyo okw'omuliro singa alien skin abaka akantu ne wakola bukolozi bwati mwana temulanga ku bantu temulanga ku baganga star temulanga ku baganga star omuntu anjukira obulunyo njukire wa Bobby Wine mu people power si mu nupu nze sibera nko wa nupu sisobola kubeera wa nupu never njijukira mu people power bo yagala okutegera full figure n'ekya dono nga Bobby Wine yesimbe okuba MP mutamanyi baganga sitabe bani kate fa abakolamu kutuza ko ukweji nze mbalaba nga munepime nga nsobola okuwunzika n'ozikira nze n'ebintu bye neewuunya mwe bantu mmwe mutundesa obusungu naye njaga olaba mubadi bamuse naye yamuse naira an'ennyumba ye bagyokeza studio bagyokeza bamukutte bonna badduse mu ggwanga abadde beeyita abamanyi abeeyita ab'ekitalo babayigga lwa mubadi muyimbi upcoming naye mukama n'abavaamu alien skin ne bwakola temulaba nga mwatayisima alien skin n'abaako akakoloboze bwe kati abantu abambale South Africa balowooza bali wala nnyo mbu bakitalo nnyo ate ebitwanguyira ng'okukolanga abana bali Dubai ne mulowooza nti muli wala muli waggulu alien skin ne wabutuka bubusi ne wanafuna bufunyi mbalabe kama mbani mbaya siyo mawombe muja tuwulira ne bwana ayiwe mbalabe tujja bamenya ebinanasi mmanyuma ne matako ne mumaza ne mufesi ne munkwawa tujja bameza ebyo ya mubibagate ne bituli bibezibe alien skin ne wanamera bumezi mbalabe mujja kwa mutujeje tusula tujja bameza ebyoya omuntu azira kitulinga bya bimuzibe akasolo onchiba muwinde muve kubana b'abantu mmwe muve kubana b'abantu mulekera okulwana entale zitali zammwe mulekera okulwanyisa abantu katonda basitudde firifezi ya ale ne batuddemu wamanya amanya agajjawa omanya amanya agajjawa katonda akola bukozi bwati anyola switch just katikitiki gwakati kumanani mumanyi anenesiken java abamu bamuwe ennaku bamuwe emyezi nomuwe wiiki ne Uganda bagiduka mudda mulekwa yadduka nakati ali ku busimu era ali ku online ali ku TV namba kati ali ku online nayo jaliko siye yawanga alien skin ennaku embale wiiki emyezi ennaku 3 mubika abantu naye alien skin bamala bamubika tusobola okwokya ensi yonna kubanga atali mu politics wa matana kifo kye yasimbako mwamulonda wa mumumanjiza yabasu